Yeah, experience yabadde yamanyi nnyo mawaddemu okusomezebwa opafomingira FIFA president wa Rwanda Kagame, mama wa president wa Qatar, then president wa Senegal. Yabadde VVIP nenga kyadde kirungi ya twatandika kola ka video ketwakola nekatambula ku bwa Instagram nekatambula, then Qatar tourism ne generation amazing nibakalaba nibatusindikira email nagana twagala mujje Qatar mu performing yeah international stars yeah yeah yeah, twasinkanya Goro, netusinkana Rio Ferdinand, Yaya Toure, Navas, right? And then Neymar, then Michala wa Messi, ya n'abaana be. Kyali kyanjawulo sijja kulimba ku mpira ogwasooka ogwa England na freezingamuku nga sibitegeera nga basajja mbalabaawo live nga tuli nabo naye nga ngamba kisoboka kino nga mazima sikikkiriza experience like nalinga like ali mu kirooto naye nga byaddala. I'm fine. Natyamu naye ate nawulira ssanyu mu kutya, tears of joy. Nawulira essanyu lingi nti eyo stage siperforminze ku stage enene nyingi, eyo yali esoose mu stage enene mbulamu bwange, eyo stage yali esoose era nawulira essanyu lingi nti twaperformingira president wa FIFA. Yes. Portugal. Saagufuna naye nkimanyi one time one day nja mulaba. Yali Neymar ne Messi ne Rashford. Ffe twali nze nali sikimanyi nti gwe tugendako kubanga batutwala ne tuuka ewantu nga tetutegeerawo, twagenda omulaba nga ali wali era ne batugamba tugende tuzine naye tuwulire essanyu lingi twali tetukisuubira. Okuzina n'abwero n'agengenya amazina go owulira otya? Mpulira essanyu lingi. Abwero wali omumanyi? Namulabira ku TV ne kati namulaba ebyaddala. Bulijjo omulabira ku TV? Okumusinkanako ebyaddala kiki wamugambyeyo ky'olira nti wakimugambyeyo? Sina kye namugambye naye namuwadde buwika funito. Omuwadde haala owulira kyoyagala omukolera? Yes. Akumulaba nga azina mukodansi gwe wamuyigiriza kwata omulabawo nga ate twamusekerera just ezo celebrate zibakola nga batebye goolo zezo zebabijja. Abadde ku stage nyingi oyimbira ez'abayimbi bangi tobadde tobeerako kuyawulika. Kati oli owulira otya talenti yo ogitunulira oyinza gy'ogerako okyaleka ku big stage ez'empulizaansi yonna kati? Mpulira essanyu lingi kuba na performance ku stage ey'amaanyi nendaba ne president wa FIFA nawulidde essanyu lingi nendaba n'omusambi wange babiyita Messi. Naye twabadde mu VIP nga tulaba bulungi ako kyankwasiza ennaku omundu gwawe gwasoose omulaba atwe batukubye nga twabakubye ogwazzeeko. Ngamba bulungi. The journey was good. Twanyumirwa batuwa ekitiibwa eky'amaanyi kye twali tetusuubira, ebintu byatambula bulungi. Twagenze Qatar ng'enguudo nnungi, ebizimbe birungi, buli kimu kirungi, si wakyafu wayonjo. Bana eri ensi oba bakikola batya tosanga kaveera awo wadde akacupa teri. Amazina wali osuddeko wambe nti oba oyinza okutuuka n'ozibyako mu basambi b'omupiira ab'amaanyi? Ebyo nali sibisuubira.
nali nsuubira okuzina nzimbire maama wange ennyumba ng'ebyo sibiriiko nnyo. Jendi. Dad essanyu lingi ate naye yatusanyukidde tulaba nagamba bulijjo mbadde mbalaba ku YouTube naye mbalabye nataga ne ka video mbu atulaba naffe twabadde basanyufu nnyo kubanga twazinye naye ne tutekinga ebifaananyi naye kyabadde kirungi. Okuwulira omuzannyi w'omupiira olaba ku TV nga obuvidiyo bwabwe abulaba ng'ozina amazina owulira otya? Mpulira bulungi, mpulira essanyu lingi. Onadde okusomera abaana ogenda bagamba otya? Ngenda bagamba namitinza abazanyi ab'amaanyi. Omwana omutali yakwegomboleza mugamba kigambo kimutono. Muto munnange kola kubeera ng'okikola ojja kgenda nawe gy'oyagala. Jojo naye yaliyo. Jojo yagulawo stage yagulawo ono yazina. How are you, Jojo? Fine. Olugendo lukulikayo Qatar. Muddeyo. Olugendo lwabadde lutya Jojo Qatar? Tunyumize biki walabye Qatar? Nalabyeyo omusambi Ani, Messi, ne Ani ne Sterling. Nelayo Sterling. Lwabadde osinga okwagala. Nawe omusambi walabyeyo Qatar? Iye. Ani walabye? Messi. Mbappe. Mbappe naye wamulabye? Wekuliza naye ekifaananyi Mbappe? Omulisiala. Wanji. Abaana bano akati obanga mwayingidde mu nfuutanyo y'omupiira. Experience eryeteri abaana bano abakatwedde okwonzanira kyemanyi right now abazadde b'abaana bano abalina abazadde kuba sijja kulimba nange nabadde sisuubira naye because of talent yantusiza okulaba nga ndaba kubazannyi abo betulaba ku TV. FIFA president omuntu nono omukyala maama wa president kuba bamuwanye ekitiibwa muntu ne twali tuzina bagamba mukome wano kalayini temusembera eri nate otamala okuzina omukazi nakola bwati mukyala natuyita so nti omuzadde ali wena omwana waba alina talent gyalina tugikotegera just muwe guidelines omugambe nti omuzanyo olina gulokolaba oguti olina kuzina booto wa west kubanga mmanyi talent eriisa era ekutuusa wantu wangi nnyo. Wabadde badansa abalala okuba twabaddeyo badancers balala gwe twa performance era dance group yabadde Ghetto yokka kati we twa performance ku VVIP kuba kati olaba Kiss Daniel we ba performing this wamala ko performance yabadde ya ordinary kati VVIP yabadde behind that stage nga fefeka aba performance eko kweyo show and then ya FIFA president kwaliko omusajja omwaka wa piano ow'amaanyi mu nsi yonna kuba ennangaba ababeeni b'ebitabo bakuba ebintu ebingi so then waliwo n'omukyalo omulala omu freestylinga ne Ghetto Kids so tewabadde badansa okusinga okujjako nade sibamanyi baperforminga noono omusajja naye abasinga tawabadde badancers. Yeah, just kyemanyi kisa kya Mukama nakuteekako favor mpozi nekye tusinga okukola titukola nnyo dance amalako abantu stress atali nti kikwate tukyusa nti tubeera nnyo mu comic nti omuntu waba akulaba alaba nga ekintu kyangu asobola okukikola n'abeera nga akyaba aseka n'abeera nga bibeeramu comedy byetukola nti omuntu omuggyako stress yensonga lwaki nti badancers bangi naye wesanga Ghetto Kids yegenzeewo. Abaana bennyini becreatinga then kyamuka omusajja wa entertainment nnyo ebintu ebyo abikwasaganya then n'abaana ne bakwasaganya. Offside. Yeah, back toward the FIFA. We're going to offside. Make.
gusobola okutestinga nti muntu ali offside era kyebagoloza Messi bagizita nnyo just ne wekiba kigo mpira gyali gisambibwa Ale. then this is Neymar. Photography. Then bazanye ba PSG bonna basayina kazanya PSG team yonna.